Popin Media. Nze France nakijoba. Nabadde ngenze okulima kumpya nkoko. Nenima. Nagenze okunyoko wangoye ngenda kumaliriza. Nagenze okuwulira ngo omwana oyo ampita enkanguka. Mama jangu tata bamututte. Nemugamba nti ngenda nga nkaaba. Enkuba enduulu. Ntuuka ku baze wange nga bamugyemu ndaba bituli byerere. Wali ku kinyasa atuuse. Yakomye wano n'entuula. Ensisi n'enkwata. Ngamba talina kyeyalya. Naye talina bbanja, afa talina bbanja. Kiki kye bamulanga? Nendaba ebyo ne binsiriikiriza baliraana ne bajja. Tutuusa lwe twavuddeyo. Olw'eggulo bannaffe ne bajja tugende tumugire ki? Tukube wali ebbulooka tusiigewo seminti. Mwana omuweeyo naziga omulenzi n'aweereza akatawo ka seminti. Twagenze okugira kano budde buzibye. Kyenva ngamba nti wano we tuziba buno kituli. Nempisaayo omuggo. Nagenze okuwulira teri kavuga. Ne mbaga nti bannange tebaatutte mutwe gwokka. Mukama wange taliimu yenna baamututte. Nzira mukaaba netukankana tugamba nti budde buzibye tugende. Ne gundi chairman abuze. Tetulina kyakukola ne tukomawo tetunaabira benja. Tugenze okulaba wano yaweereza akasawo ka seminti akasabye nti bakampe bakazzeeyo. Nti tunaabira batujja kumala kutegeeragana kunoonya eyagize eki Njalo kia najjuko. Zaweze saa musanvu nga ndi wange. Nedyoka mpulira nga bankubira baganda bange enduulu. Tutaatawo bamuziko era bamusazeeko omutwe bamututte. Nenzija mu nnaku yange netuuka awaka ne mbasangawo. Ne bagamba munimiro tuvuddeyo naye bamututte. Kati ekituli tulemedde okiziba era kiri awo ekyo bwe tukirese buli omu adde ewuwe. Naye obwenkanya tunaabufuna tutya? Okutandikira kwa byonna abakati badde tukayanira amataka. Ettaka lye tulirako nti likayanira lyali lye tumanyi. Lyali ly'abajjajja babajjajja nga ne kitaffe kwali. Jjajja waffe azaala kitaffe yafa myaka gya 69. Na leero ng'ettaka eryo liriko abantu abaaliregabanye bali basatu. Jjajja azaala kitaffe ne bakitaffe abalala babiri abazaalibwa. Kaakati eriyo omuvubuka omu mutabani waffe naye ng'ali ku ludda lw'abakitaffe abalala yalitunda n'abalala ne batunako akatundu. Kati twagenze okutegeera ng'ate wano ewakitaffe waliwo mwannyinaffe omu yagenda n'aliwoza ng'era atugambye ettaka ndimaze n'ebyapa nabifuna nga bwe bigenda ku lw'omukaaga mujje musayininga empapula ettaka lituddizibwe. Naye nga ffe mu kuwoza tetwabiyingiramu era tetwabimanya abimaliriza yekka. Atugamba ku Lwakusatu wiiki eno ate enkeera Lwakutaano nga batugamba nti kitammwe bamusazeeko omutwe n'entaana nkalu. Twagenze tutuukayo oluggulo ng'entaana nkalu tusobodde eka ne mu kibira tulina endowooza egamba nti eyatunda n'abaagula bandi bange be baanoonya omufu. Kati ffe tetumanyi kyakola tubadde tubirekedde Katonda ensi etambule. Katonda ababonereze tetulina bwe tunajja bwenkanya. Tetubulabawo poliisi ekusindika ku poliisi ekusindika ku poliisi kati tunaaziragira tutya? Nze Christine Nannozi era taata waffe wano ge maka we yabeeranga n'atufaako emyaka giyise 23 ng'afudde. Naye maama wange ne baganda bange baabadde bagenze okulima n'abazzukulu bagenze okusanga nga mu ntaana taliimu esimiddwa. Naye tuvumirira ekikolwa ekyo kuba tetumanyi obaani oba byattaka nga waliyo bannaffe abalowooza nti oba baatunda ettaka oba batunda eritali eryo eririko entaana eyo mwe yasimiddwa. Nti oba kyekireese obuzibu naffe tetumanyi. Naye twagala bwenkanya poliisi bw'ebanga eyinza otuyamba ku nsonga eyo
okwongera okumanya ani eyakoze ekyo kinaaba ekirungi gye tuli. Eyatutte omufu okumujja ku kibanja kye kye yagula n'agenda oba asuulibwawa kituluma kubanga naffe twagala okumanya obutuufu bw'ebigambo. Genda okutunulayo nga taata bamusimye n'enkuba enduulu abantu ne bajja ne balaba taata bwe bamusimye ffe twabadde tetulina kye tumanyi naye omwana ye yatukoze eki ye yatulabudde kubanga twalimye twabadde tugenda kunnyuka nga tetutegedde ku luno yankubye akawunika bulijjo ntuukawo ne mulambulako taata nga waali naye ku luno saatunuddewo era saatunuddeyo yadde okugamba nti ntunuleyo kondabe nti oba waali wabula omwana ono ye yanzibudde amaaso. Poliisi etuyambe etukwatizeeko tusobole okutegeera ensonga eyo lwaki yamututte era nsonga ki eyamutwazizza. Nze ntuula wano era we banzaala era oyo ye taata wange gano ge maka gaffe mwe tubeera. Ekibanja kiri eri tekiri wano kiri walako mu nnimiro eyo wansi gye tulimira buli nnaku tugenda. Abakikoze balabika b'amataka kubanga ye bulemezi eri amataka ge balwanira kirabika kyekyo y'ensonga eyo. Ffe nga ffe nze nga nze mbadde sibimanyi nti bagakola ki bagawoza nabitegedde jjo lwe baŋŋambye nti yatugenda kugenda okusayininga ku mpapula ez'ettaka ly'ebulemezi ne mbabuuza nti ttaka ki ettaka erya jjajja azaala taata ne mbagamba nti nedda sirina ssente era sirina gyendaga. Mukulu wange naŋŋamba Kyaddondo nti aa tujja kukutwala bw'oba nga tolina ssente entambula weeri ne tufundikira bwe tutyo ate tugenda okulaba nga tulaba bino kati ffe twatidde titujja kugendamu ebyo bwe bibanga byakuyiwa musaayi tetujja bisobola. Muzeeyi amanya ge yali ayitibwa ani? Adoniya Ssekajja. Ojjamu ebigasa yaziikibwa 2/3 mwezi gw'okutaano nga 28 alwali lwakusatu. Naye nga okumanya ensonga eyo twagitegedde nga kyenkana tugenda kunnyuka kuva mu nnimiro. Omujja waffe omwana wa mwannyinaffe Nnaalo yalabye ng'ekituli kiri ku bijja wali n'aga nti bana ate mwasimbyewo ekitooke. Ko nnyina bwe yayise n'ayita maama we eyo Nnaalo mwennyini n'amugaa nti aa era nagenza okuwulira gye nabaddeyo mu bunaanansi bwange nga mbuzaamu nagenza okuwulira nga mwannyina zaayita baba Kyaddondo baba Kyaddondo baba Kyaddondo ng'ate Kyaddondo yabadde agenze ye musika wa kitaffe nga naye yabadde annyuse. Kaakati nagenza okuwulira ng'ayita maama taata bamukubyeko ekituli taata bamukubyeko ekituli taata bamukubyeko ekituli. Kale nagenza okuwulira waayise ebbanga ttono waliwo omukozi waabwe atera okubakolera mu nnimiro oyo naye ng'ayita omukyalo oyo ng'ayita nti taata enoka yabadde ayita nze naye nga nti wangi kiki mubadde kiki ekibaguddeko ne banga taata bamukubyeko ekituli nange ne nkwatirawo eggaali ne ngenda ku bijja okutuuka ku bijja nga kyekyo kyekiriwo ne nkubira omusika waffe essimu yabadde tanaaba nakutuuka wuwe naye n'akola ki naye n'akyusa n'ajja ne tukiraba naye ng'abantu bamadde bamanyiza okulinnyirawo nga twabadde tulina endowooza egamba nti twalibadde tugamba nti tufuna ab'embwa bajje balabe kisobola tukolera amakulu tumanye ani yazze naye abantu babadde bamaze okulinnyalinnnyawo kati ne tugamba nti tetulina kyakukola naye nga amazima amatuufu tetusobola kumanya nti oba ono tusobola kututeebereza naye nga twafunye okutya ne tugamba kino kivudde ku ki omuntu eyafa edda myaka 23 ate okutuuka okumugjamu ne bamugiramu ddala ne muntana nga talina. Kati nganze chairman siyinza kusuubirizibwamu kuba saafunye muntu oyo yakikoze olw'ensonga nange bankubidde bukubizi ekisula ebweru tomanya bwe kitwalibwa esebo era natuukiriza ne ngamba voice nti nenteekamu amafuta mu piki ne tugivuga mpaka Kayunga. Ogenda okutuuka e Kayunga omukulu bwe twatuusaawo omu naŋŋamba nti ali mu meeting kwe kudda era mbadde nnindirira ku Mande era nzireyo nduddemu bye byange taata.